amazima malungi. Omusango gwa Luyombo lwa Nuupu na DA Democratic Alliance eba gye waliise ekiwayo ekirala ekyava ndi wa NRM naye ndi senior presidential advisor mu nsonga za Greater Masaka. Muli n'ekitundu kino bwe tuyimiridde kati mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Tonale bonnameere jangu yanguwa abannuupu basazeeko poliisi bagizinzeeko bagyetuuludde baagala okuwamba bannamawulire ababagulako emisango. Neŋŋamba kintu nga kyannaku erifujjo nga lingi kaŋŋende nange ndabe poliisi gye bawambye naye ŋŋenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi nga sirabawo ffujjo nga abannuupu balinako we bayimiridde batonotono era ng'omuntu yenna nti oba muloopamu ku makooti oba poliisi abaawo n'abantu babagoberera omusango. Infact ne bajja ne bambuuza nakondooza nga tebategedde nti nzize mu kwekanga. Ne bambuuzaako bambuuziza na birala ne bagenda ne bagaa naffe tulinawo wano emisango gyaffe. Kale ne neewuunya ekintu ekiŋŋaamiddwa kuba amasimu gankubiddwa nti bannange ekirimmanga ku poliisi abannuupu bawambye poliisi baagala kutwala abantu abaloopye emisango baagala kubawamba baagala kulemesa misango ate ekintu ekitabadde ndogoza kituufu. Bannamawulire ekyo nga seerumyemu tube basaasizi gye bali naye bannabyabufuzi nga bannabyabufuzi mukomye okukwata ennyombo nti mpuuga wafuna obutakkaanya oba n'ennuupu kati Oluyombo ate ne tuluwulira nga lutambudde lukuse lufunye olubuto luzadde mugasa emitawaana ku mitawaana ekibuga kisasamala mu bintu ebitaliimu. Naye ndowooza ng'oggyeko okusiba obusibi abantu oluusi bakansolingibwe caution arbitration nazo ziweebwe platform. Abantu abamu basobola okutandika okulaba ebintu mu mbeera ey'enjawulo oluusi nga tetukozesezza nnyo mukono gwa kyuma gwa mapoliisi kusiba makooti mpozi n'okuwaayira obe kutono kuba nze nnyini nkwerabiddeko n'amaaso gange nze ku poliisi ng'ekiŋŋambiddwa kirala nnyo ate olutuuseeyo n'ensanga nga ebiŋŋambiddwa si bituufu era nga tebiriyo. Nsaasiro oyo yenna ayinza okuba nga yakosebwa mu butakkaanya buno naye nja kukubiriza abantu bonna abali mu nsonga zino kuba Luyombo lwa kibiina teruliimu nnyo state interest oba state force oba state friendly forces. Kibiina waaliwo obutakkaanya ndowooza nga abamu ku bawagizi b'ekibiina balina bannamawulire be baalaba nti bakolagana n'abamu be batayagala so ne bayombamu ne beesikamu ndowooza ebitogi okukakkananga mu Luyombo luvudde gye lwali mpaka eno mu bitongole by'okwerinda. Nja kusaba nnyo reconciliation ndi wa NRM naye ate twagala mu butuufu akalulu akaddako okusika ebitogi n'okukozesa amaanyi n'abantu okukaaba kukolimira bannaabwe kugamba kunyigiriza sayidi eno n'eno ebintu ebyo byali badde bituufu.